Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 888. Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Ensonga y'emmwanyi eno tugiremereko. Emmwanyi eno terina kubeeramu na kusosola oba mu by'ebibiina nedda. Effenna terina kubeera mu kusosola mu mawanga. Kyovudde olaba Nawakanyinyo Speaker bwe yavaayo ng'ate oba alina obuzungu ku Baganda simanyi ne biyitaawo mu muzindaalo. Make sure these Baganda don't get the numbers. Nyawo ensonga si ya Buganda yokka. Njagala nnyo okwetonda ogenda kukola kimukola tujja mulebera nti yabisiimulako ku Hansard. Bwe naddayo ngambizzaako asaaga bino tebirina. Bw'atyo Leader of Opposition Joel Ssenyonyi atunnyonnyola ku nsonga eziri mu Parliament, naddala ku biriwo ku by'emmwanyi n'okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bo ababaka aba opposition, naddala ye akulembera oludda oluvuganya mu Parliament. Naye ndowooza nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nnyo, kansooke nkuwe eddoboozi lya Ssenyonyi nga alambulula briefly biki ebigenda maaso mu Parliament, ate oluvannyuma tweyongeyo tulabe kabwefube bo nga ababaka aba shadow cabinet butya bwe balumizza engabo amannyo. Agenda kukola ki RDC ne deputy kibatakola. Kati amba mutasa sente z'omusolo bw'otubuzaabuza owuddiisa nti otasa sente y'omusolo owadde obumbi 6 lwa hospital tumanyi nti kiriyo. Agenda ne bannange ku Day Biopharma Matuga bakajo obumbi 723 billion. Batugamba bagenda kukola eddagala vaccines n'ebirala nakati Roko bayo obumbi 263 netugenda atya mu mambuka bakajo obumbi 553 sente zonoonebwa niyo obuza nti otasa sente y'omusolo oba otasa sente y'omusolo otugenda tutunulira ebitongole ebimu nga tebyetaagana kujja mu Parliament okubiggalawo. Kigambo bugambo n'abikubanga buli yabitondezaawo n'agamba kakati tutekewe alina State House Anti-Corruption Unit eri under presidential prerogative yayatula wakati ze nagamba bw'obanga olaba IGG emirimu gimulemye mugobe oteekewo omulala mufo kyogamba kati kanteekewo ekitongole ekirala ate nga nakyo tulina kisaasaanyako ssente nateekawo State House Health Monitoring Unit. Ministry of Health abaliyo bwe bibanga bigaanye bagobe bano obotadde eno mu Health Monitoring Unit oboteeka eri mufo ky'okutondawo ekitongole ekipya. Waliyo State House Land Unit, olina Ministry of Lands. Waliyo State House Investors Protection Unit, n'olina Ministry of Trade, olina bano ebiki abainvestor n'ebirala. Kati kino ekitongole kiba kyaki? Waliwo enekulemberwa mukodomiwe wagyogeddeko pesi kakati ekyo tondawo kyaki ate nga nakyo tulina okusaasanyibwako ssente. Waliwo n'ekipya kyebataddewo ekya revenue collection nakyo gagamba URA emirimu tegikola bulungi. Kati URA abaliyo bweba tebakola bulungi emirimu bagobeko obawo emirimu teekayo abalala naye kati lwaki otondawo ekitongole ekipya. Yataddemu omwami bamuyita David Kalemera, oyo omusango gwamukka mu V gwakubba ssente fraud, tax fraud. Ate kati gwataddewo naye ne bwe yalibadde muntu mulala yenna
point eri nti okutondawo ate ebitongole ebipya ng'ate waliwo ebirala ate n'otubuzaabuza nti ogasa ssente y'omumusolo olimba olina compact gy'ogenda okubamu Museveni oba gy'okwanjulira parliament ekwatagana ne kukendeeza obuli bw'embuzi bweyogeddeko n'okulaba nti omuwabula kubanga tubasuubira mu Museveni okumuwa taaki nga emuwa ebirowoozo eby'enjawulo tawuliriza olaba ne bapresidential advisors be tabawuliriza naye ffe tujja kukola ogwaffe ensonga zino tuze tuzogerako tetugenda kusirika kyebaagala tukole naye nedda so kyolula ku mwanyi twalemeddeko nnyo temukyasirika mu kifuba kuba ebyamwanyi Museveni wetugambye nti byayika akole ekyayagala okukola naye ffe tujja kusigala nga tukola kitusaanidde okukola mu mateeka nze nagamba n'okugamba bw'oba ng'oyagala bannayuganda bakwesige ku nsonga eno ey'emmwanyi bakolereyo kasango otya mukwate ku pamba mugize engulu ebikajjo mubize engulu vanira mulinga kubanga ebyo byonna biri under ministry abasampulingemuko ebyo mubitereeze bitengulu abo bannayuganda oba osobola okakakasa nti kakati n'emmwanyi nayo tegenda kuwonokeeka naye kati buli omu aba alaba nti nedda emmwanyi eno agala bw'enaabeera mu minisitule kijja mwanguyira okugiwa bagiwadde bileti nga bwe yayagala okugiwa mukoddomi we lwa bwogo lwabitaddemu kati tugamba embeera egenda kwonooneka kubanga n'ebiri baabyonoona kati oyinza kunkakasa mwe abaasuula pamba vanira moringa ebikajjo n'ebirala byonna nti ate kati mmwanyi temugisuule kati mmwanyi akabeeyi ko gyekali abalimi bafuna kasente ogenda neweewuunya nti oba gavumenti eno teyagala abantu beekulembera bakulaakulane kati gavumenti eno bwe yajja neyonoona cooperatives neziziika abantu bafunanga kasente mu cooperatives zonna zaasaanawo ne sente abamu mu bannamwe baazitwala abamu bali mu mbuga z'amateeka abalala babakingiriza tebaagala kubakwata naye nga tubawulira nti balya sente za cooperatives abe Masaka obaawo omubbi yenna akwatibwe bakwatibwe naye kati za juzi cooperatives baazita edda January zisinga nekyembadde nga nti kakati mmwanyi akabeeyi kali waggulu naye ndooza kimunyiiza bw'alaba nga abalimi bafuna kasente ndooza agenda n'agamba abantu bawano ndooza kyebava tebamwagala balina eddoboozi toyinza batiisatiisa beeyogerera tugenda bakankanga nti obawa 13 balondoolo babalondooli ndooza n'agamba bano nno mmwanyi eno ndooza yereeta obuzibu tugikwatemu otherwise ensonga kyendala biri mwabikuba ku ttaka kati ate mutuwoleza anti kakati neeno mugenda gitambuza bulungi nedda mugenda kugitta nga bwe mwatta biri oli ku biri akaboozi kyana musanvu akutuliza mwita fama ye Joel Osenyonyi leader of opposition munansaali obukomansimbi mu kitenga ali emitiyana asekanyonyi naali ebukisu waggulu mu nsozi ng'ali marabika baga nti muteeka lino epya twafunyemu tutya tulinawo ekyenkiza ekipya oba yonna yabadde loosi mukulu nandi alamafa byafunvubidde naye nga gyaweta buli jadde gye bamunyigira bw'avaayo yawangulayo bakantu kamu kokka ku birowoozo byatwala bingi ono tulina we twafunyemuko ate akaliwa kubanga emmwanyi bagitutte batutte emmwanyi yona tewaliwo kajjiddeko konna tekuli kabuyi nze njagala omuntu anyambe akandake kubanga abantu bano nga bwe nagambye eri nga tutandika nabo bennyini bakkiriza nti minisitule eno obusobozi tebulina era ne bagamba kale kakati minisitule tugenda giwa emyaka 3 etereere kubanga si ntereevu abeji n'agamba etaano anti kati munafu oyo kubanga tugamba nti emmwanyi bagiveeko bagenda mu State House n'asinkana wa Museveni ne bawaayamuko n'akomawo ate nga ayawukanye ku ndowooza yaffe nga ye agamba nti kale tuwayo emyaka 5 nti yesi emmwanyi etwalibwe naye tugiwe emyaka 5 kati talina njawulo ne gavumenti egamba emyaka 3 njawulo 0 ffe nga twali tumaze okukaanya nti emmwanyi bagiveeko ate n'akomawo agamba nti kakati kale tuwayo emyaka 5 kugamba nga tebitegerekeka naye kati yatwaliddwa mu ministry etalina busobozi ne gavumenti yatandika ekkiriza olulaba yali esabayo emyaka 3 esooka yeetereze kakati nonkakasa nti byali bigenda kuba bulungi ministry yemu pamba nga bwemubulize n'ebirala byonna nebyo byagwagwa ku ttaka byonna kakati bawadde n'emmwanyi kubanga UCDA nzize nkyogera nti UCDA
titugamba nti etuukiridde nnyo kosi nayo eba erina okutereeza wano nawali okutereeza obulungi obuweereza era gyogeddeko mu state of the nation ngaga nti n'aleeta abantu beni batulaga obunafu badde wadde aba UCDA tetwabalabye kuwa defense naye Museveni yaga nti yebalaze obunafu bwe buli n'obubbi obubaddemu kati abaliyo lwaki tebagobebwa kubanga ffe twesibye ku muntu tonna tuwulira nga twogera mu linnya ly'omuntu yenna akola ku UCD olowooza tubamanyi abakolayo naye ffe si be tuwuliriza tuli ku kitongole kubanga abakozi gye bali leero enkya tebaliyo waba nga waliyo abakozi ababba ssente y'omumusolo bagobebwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka kivudula tetuyinza kuddaawo nti tuwuliriza omuntu tuli ku kitongole ye abaffe eyo press conference gye yayise lwaki teyabawadde ekyansi aba UCDA nabo okuwogera ku nsonga zaabwe kale teyaliise ba UCDA alina abantu bakulemera mu NRM abatakkiriziganya naye lwaki teyabayise nabo ne bawa endowooza zaabwe kati nga Dr. Ezra Suluma senior presidential advisor yamugambye nti kakati emwanyi giveeko lwaki teyamwise n'amuwuliriza so yataddewaawo kwaya kabaninga akakwaya nga bayimba ekintu kyekimu nogamba kale bano bannaffe mulimu ababaka ba opposition abalidde mu kintu kyemwanyi ensonga yesimu sipiika gye yawamu Bumuwanga nga teyagulira kubanga kituufu ddala ddala kyeyamugamba mwami Muwanga nakuddamu awo wasitels ali musooba agenti musobola kutwala palamenti mu kooti olw'ebivulugu gwegyekola naddala nga mukubye mwanyi wano tweyanziza Ssebumwe mu Kenya naye njakuza Museveni bagobye ababaka abo bokka abalwanira obugagga bw'abantu naye ate waliwo lwemwayagala okugoba ababbi wo nga tewali gubagoba Gerald Bonabalaaya ali Mbale so tugende n'ebyo buzo nga alonso ebibuzo bimpitiridde kubiika buyisi mbamaliriza nga biti Museveni kubirawo ddala awo oyongere okunyweza abamise Kiseka Wachenga Ibrahim tweyanziza agenva bugisu naye tulina abaka 26 abalemererwa okukkaanya ku kintu kya UCDA kati era tulina ne mwami Museveni abaka b'omugisu 26 obaka emambu Museveni tubuuza mulungi gwakubiri abamumwagala gye muwangaalira abantu bamanye nti mumu asinza okuteesa tulindekika 12 soke tutwaleke omeroko nesimu kale kanfuna esimu nga 2 alo yesebo wanji esebo yana alikuwa ni akapatana ndani ya hapo. Wanataka kumuona. Kwa muntu yenna abunya ndani oboze yakata wote kola. Ya bamba ndani ya yani. Sebo yongera ko kujigero kuyo. Kuli mareza ukepetwa kwa sababu. Hello? Buza. Amina. Wanakuja kumshija. Kale sebo. Leo tunakoka kwa Fuina our opposition, they will have all opposition, never want
abantu abafaanana ng'abo bamografe opposition tebali ku nsonga zaffe z'abantu balina omuweereza gwe bakongojja kati Joel Ssennyonyi abalinnya Mukagere nze neekunya nnyo olunaku mukulu Juudi bajja okusoma ripoti nga oluuyi lwaffe olw'abanyigirizibwa lulina minisita wa agriculture mukyalansirasi Nyakako wa FDC nebagamba yabasoma ripoti akozi n'agamba nedda ekikola ki n'atandika okuwanira ekyo n'olwekyo olingenda maaso tubiraba emaliriza nakyo buli byekola byeyekola abyekole naye no ku ground wano wabaddewo enjogera emabega egamba tuuku ya mu Buganda kati kimanyi oba ku kye balaba bajayinza okiddamu kikola ki okyogera ero tambuliraawo bwe bayita bapiizaati tuli basiimu era okola bulungi nnyo bakologa sokuzutukira Okay, njagala kwebaza abakubi amasimu abagoberera programu mwebale kuwaayo kade kamwe. Mwami Kasozi oli yagambye nti kakati tweyobeera mu kuwakana buwakanyi okulembeze obunaabwa kuwakana buwakanyi. Kati mpampe endowooza yange atekkaanya naye abannaffe bebikyalira okuwakana naye bajja kubawakanya manyi n'okuwakanya ekintu kyendaba nti kino kikyamu oba mu palamenti tuteekalize alternative policies twakola budget yaffe alternative budget n'ebirala kati ayinza okukiyita ekyo naye lwaki obuwakanya lwaki togenda naye budget ey'abali guno sikanya nayo n'ebirala bwe bityo. Mwami Kisubi agamba nti naye tewakumye babaka bulungi kulemesa biiru eno. Mwami Kisubi abaddewa biiru eno twagisitopinga emirundi ebiri atuyita mu mateeka enamba yesi tetuzirina naye tugamba tujja kukozesa kitulina tujja kukola research nagamba bannange kakati ffe tulina namba ziwera kole research tweteeketeeke tugende nga tuli sharp bulungi netubalemesa emirundi egyo ebiri netugende ku luno nga tugenze kukola kintu kyekimu naye ndoza abaabuuka ne bagamba bano tujja basobola ebyokuteesa naki katubakoleko akavuyo ne bagoba bannamawulire ne babafulumya ne bajjako amataala ne bayingiza gakanyama nga balaba kati awo baba bajja tuwangula ni mu kuteesa mu intellectual discourse nga balaba bibasusa abalaba balowooza nti mukujja kumwandira emeddemu kuwagambira nti tugende ebweru abalaba balowooza nti oba mwandisi mawulidde abamu aboogera bwe bati naye ate n'abamu aboogera bwe bati babaka kyabalabawo wakati bwoba ogamba nti kale ffe bajjeyo bannamule babafulumiza bajjeeko amatala bayingiza kanyama naki gwe n'ogamba nti waliremeddemu n'ofungiza esaaki n'okola ki oli mubaka saakulaba waliwa kale fuba batufulumya mu kavuyo ako gwe lwaki tewajja n'obeerawo naye kati oli eyo oli mukamu oli mubaka oli mu kunenya abali wali ku front line kiwali oba toli serious ndabe yange waliwo omukulu omulala yagambye nti tesobola genda mu court bimukwayamukko n'amateeka ku nsonga ku options zonna generally naye nga tugamba nti yes ne house nayo eyo space yaffe platform tulina ogikozesa bagezaako kugitujjako babadde bagaa kakati ekino twakimaliriza ngende mu kooti bamwagala yes kooti option eyo tugirina naye temugenda tujjako neeno kyovudola basipiika Anita Among mu kumaliriza wali yagaa nti ebigambo Ssennyonyi bye yayogedde tubisiimule ku Hansard ate kyakwetonda kimukanira tukyabiriko kati ebyajjeko ku Hansard bwetunaddayo mu paalamenti ngenda kuddamu mbize ku Hansard okulaba batiitiizi nnyo nti n'ebigambo byetwogera abaga kati mbisiimuleko kiri kye nayogera ekimenya amateeka naye olwokubanga batiitiizi nnyo bwetunaddayo njabbizaako ku Hansard so baabalooza nti byawedde munabaggalawo akamuuli odda mukwesesa kubanga teyamandikira bbaluwa nambira nti kati jangu mu paalamenti abantu benaka aweesi be banonda ayinza okuba yali agala balonda omuntu omulala naye ne balondamu nze so kati siriiyo ku masiye lwakwagala kwe oba lwakisaaki nedda Gerald agambye nti aba opposition abo kabe basuspendize kyekimu kebyo njagala okubuuza speaker nga tuzeeyo mu house obuuze naye basuspendinga bamemba tiwawana nsonga lwaki obasuspending okuba nti yes of course ebugu muli ali lingi mu house nga kituyita heckling nti ogala nga kuli buli wamu banange we nayimuka ne ntandika okwogera nga quotinga rules nga quotinga biri ate abagenale babagamba Ssennyonyi wayimuka okwogera ajja kutandika amateeka quotinga ekino naki kujjayo biri byonna omwogane buwoganyi mumulebesa okwogera nimbagamba nja kuwogera oba mwagala oba temwagala ate ne mugaa speaker nti abawogana
bogenda bakolera kibanga bagezaako okunemesa okwogera nozigamba nti you must listen in silence. omuntu yenna waaba ayogera olina kuwuliriza kasidisi kakati njagala mubuuze bano opposition bya suspendinga kiki bakola aba NRM kye batakola kuba n'ensonga teyagituwa alina okuddamu ensonga eyo maayi maayi okuva ekikwatula agambye naye entalo mu kibiina nga nnyingi abakola entalo balinga omuntu omu babiri abajja titumanyi ali gwe bakolera bayinza okuba nga eyo missoni yaabwe maayi titubamalirako nnyo biseera ffe tusigale nga tumuvinga betusobola okusigala nga tutambula nabo kubanga mulimu abamu nga baali batandise okubabuzaabuza naki naye ne bamala ne bala nti mwenye mutusiga nga mututwale wakyamu ne badda waliwo abadeeka bangi naye kati waliwo abamu ng'oba oliawo eyo mission gye baabatuma kati lwaki oba omuntu oyo oyagala mumalirako nnyo ebiseera byo lwaki muveeko kubanga ye oba oliawo kye baamutuma asigale ku ekyo abalala badde batwebaza era nga tubebaza olw'okubayo endowooza zaabwe n'okutuzaamu amaanyi. Okay, tulina dakiika nnya kampe ebibuuzo birala bibiri byokka. Good evening senior journalist webale kuleetalo lwaki operations cost zisinga service delivery operation cost ya Uganda Parliament ne ku productivity yaayo ne cost ya UCDA nga entity ne ba RDC newala cumulatively binene nnyo munakola ebitubu bitunulamu Simon ali mutaleeji kimukuma omuliro mukulu Damio ali mutaleeja opposition mwagezaako kukola ekisingawo ne mwalima salo mukiraalire alopu byonna byogedde naye talina magezi gawadde balimi b'omwanyi ozono ya UCDA okugattibwa ku ministry kiki magezi kigatuwa getuyinza okuzzaako ekyo ekibuuzo naye kyembadde nina tukwatirawo. Okay, waliwo ayogedde ku operational costs generally ziri waggulu mbembadde njogerako parliament nene baminisita bangi presidential advisors bayitirivu ba RDC muli betegefu okugenda naye eggwanga lifunemu bintu bingi ebirina okukyerezebwa mu ggwanga lifu zino zi units ataddewo kino ataddewo kiri ng'akola atya sente azimuguziwa bano atyaka robo biki akavuyo kangi mu ggwanga lyaffe juudi akitaaga okutereera naye fukosi bannaffe bo ajja kuwawuddisa nti atugezaako okutereeza oba otereeza nebiki bikwatiko kuba gwe wabitonda naye basigala batuwuddisa abalimi b'emmwanyi okusookera ddala mulimire eddala emmwanyi mwongeremu n'amaanyi bagezaako okubalemesa emmwanyi kubanga balaba mugifunyemu munabakwasizaako kituliko ffena tulina kukwatira wamu muntalo si basenyonyi eka oba babaka mukka nedda buli muntu ali mweno ofibalyuteyi tulimire eddala emmwanyi tugibatamye emmwanyi egenda kuwangala nnyo okusinga mwanyi Museveni yo weeri terina weeraga tugirimire ddala nga wetuyimisa amaloboozi gaffe nga wetwegatta ku lutalo temulekera ababaka kubanga ababaka yes bamanyi kinamba tulina atono ajja kukoba bannamawulire nga bakola bagika amataala bakole bajje bayizino bayizoga nti kati bano ko tubasobola naye kakati omuli mangi eyo gye muli ate mwenda banabasindikira abakanya babanaakola ki amaloboozi ago gasigale nga gafaayo njagala kwebaza abayimusiza amaloboozi gaabwe abakulembeze ab'ennono abakulembeze mu ddiini civil society abantu babulijjo mu bannamawulire bukirina okubeera lwolutalo olwenjogerako nti kino kyetuliko ngaababaka kireme kubeera kyaffe ffeka okyogula mwami Museveni agamba awo kati I will deal with them ayinza okulowooza nti tuli batono naye bw'alaba nti bwe tweyongera ennyo ate ffenna agenda tukola ki miliyoni 12 n'okweyongerayo z'abannayuganda bali mu mwana oyagala kunga abantu bajje ku nguudo nga ekyo nakyo tewali tteeka kigaana bw'oba oyagala kulagawo butali mu mawutivu etteeka likukkiriza tewali kigaana ekyo abaana nga baali bamuyamba ku nguzi juzi n'abasibwa ate ogamba abalala badde abaana abato abasatu ababiri ate kati ababaka mwalaba kuba ti museteeserezo right yaffe okubeera mu netuteeza ni mwalaba bajjako amataala ne basomba nga bayoola nga abayoola enseenene ababaka baali baziza musango ki oba okujja mu parliament n'alipootinga for duty nga bwe boogera n'ojja mu studio oba omusango omenyeza so kati yes bakola effujjo lingi mu bumenyi bw'amateeka naye tugenda gamba nti akaakati oba nyinza ogenda ku parliament ne bankwatirayo abantu banaga wesi bansindika mu parliament njagendayo bakoliko kye baagala kukola Sonkolo Washington tuyanziza nnyo waliwo nafula kusina alibusiya alajanye nnyo nsomera message yange lwopagiwulire tuyanziza nnyo olw'okumukyaza n'okulwanira enguzi kofi kirime kya nnono kashikopi y'eggwanga
bwekinagenda muzeeyi aba ayagala kutuleka mu bwavu nakusabiriza noza mukyala nafula naaba bamwe nabawuliriza messages mwebale nnyo mwebale ddala tuleko tufundikira wano waliwo n'ababuliza nga bakulengera mu tv y'akaboozi nkulamusiza nate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atalaaje nga bulijjo mimikwesese gyendi nnyo emimonde n'emiwogo gyo gikyaliyo vakedo ebimuli kwebiri emboona nazo kweziri kale ekinja bwe ntumaze okubeera nga nkyejjako zigomita yaffe bwetyo etunuddeko wali mu paalamenti eno nno mu paalamenti olutalo lw'emmwanyi lukyagendera ddala mu maaso era wezaaweredde essaawa 6 ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 12 Novemba twalabye nga leader of opposition akulembeddemu ba opposition members okubeera nga beevumba akafubo basobole okubeera nga basalawo era nga okusalawo butya bwe bagenda okwaŋŋanga Gen. Museveni ekkubo lyakotte ate okubeera nga Prime Minister Robinah Nabbanja gwawa amaanyi ag'okugaba endokwa ez'emmwanyi. Bingi ebisingawo oba ebisingawo ku nsonga eyo tugenda kuba tubikutuusaako akawonvu n'akagga tusobole okumanya ddala baasazeewo ki, naye okusinziira mu ripooti ziraga nti bamemba aba opposition bwe batyo beevumbye akafubo lunaku olwokubiri Novemba 12 ssaawa ez'amalage eb'emisanaawo era nga baagala okumanya way forward ku nsonga munnange ez'omuggundu ng'ezo naddala emmwanyi kakati era ripooti ze bali tufuna nti bano babadde bapulaninga okubeera nti olukuŋŋaana luno oba meeting eno closed door meeting nga bagenda giteeka wali ku boardroom eya leader of opposition. Kakati munnange olutalo luno lwe bakubye luddiridde Gen. Museveni okubeera nti yalangiridde nti Prime Minister yagenda okutekinga over okugaba endokwa z'emmwanyi okugaba endokwa z'emmwanyi abanajjada investments gwe bwenna yagala okubeera nga bakusimbira emmwanyi osobola okubeekwata kubira ku mukulu Kizza Shafik ku nsonga eyo kubanga ndaba nga omulimu nawe bagukuteka nabwala agala okuzimba ennyumba okugula ennyumba ewedde okugoba ku kyapa n'ebirala byonna mbadde nga nzija mbibategeeza wano abanajjada investments. Kakati munnange ensonga ezeetoololera ku mmwanyi njagala okubuulira nti abakulembeze bwe batyo batula bufuufufu era nga buli omu ayogera kiki okusinziira bo nga bwe babiraba, naye nga gavumenti ne opposition bonna balina kwegamba endowooza za njawulo n'ebiteeso nga birina bikontradictinga naddala mu byobufuzi okukozesa munnange n'ebyenfuna ebirowoozo tebikwataganira ddala awo mu byenfuna n'ebyobufuzi. Gen. Museveni yakakasa nti yalina vision, opposition bamugamba munnange ebintu bikutagalako nagambye nti ye ayogera ku social economic transformation neŋŋamba nti yali badde agamba social political and economic transformation, naye political awo tagendawo kubanga kyo yakiggala solo candidate ate era ye bw'akita akikwase mutabani we awo bwe watyo kirina okuba nga kitambula. Kati ebyo si byakwogerako ebyobufuzi, naye ng'ate sisuubira kuba nti osobola ebyobufuzi okubijja mu nkulaakulana y'eggwanga
kubanga ate byo bibisinga okukoseza ddala enkulaakulana ey'eggwanga, ebyobufuzi obwannakyemalira obwannantagambwako, ebyo byonna bikoseza ddala enkulaakulana wamu n'embeera z'abantu aba bulijjo. Singa waliwo abakozesa amaanyi, emmundu, obwannantagambwako singa bubeerawo, kitegeeza nti obubbi bw'ettaka bugenda kubeerawo, okubba ssente mu ngeri y'enguzi kugenda kubaawo. Kale munnange Gen. Museveni ye yakakasa n'agamba nti Uganda Coffee Development Authority erina okuba nga evaawo, kubanga eno tebadde feeya n'akamu era ebadde ekola emirimu gyayo gadibe nga lye, ng'agamba nti UCDA endokwa ebadde eziwa aba opposition bokka, aba parliament, bamwe ba parliament aba opposition be babadde bafuna endokwa zino, aba NRM nga tebabawa. Opposition oba oli awo eneetera okuvaayo kubanga eyogera ku nsonga eno, kuba kati ekyo kinene nnyo okwogera nti omuntu ajja kukyogera. Munnange golooze nti asaaga, kubanga Gen. Museveni nsuubira okuba kati buli kimu akiteeka ku opposition. Akalulu baamubba, yagamba nti wano akalulu baakamubba, numpi yabba akalulu. Uganda Electoral Commission nevaayo neeyogera naye, era still Museveni bw'aba atandise okubeera nga asonga omumwa oba olunwe ewantu, gwemanya nti wateekwa okubaawo ekigendererwa. Aidha omulamuzi Byabakama ne banne abateeke ku bwenkenke obw'amaanyi ennyo, kubanga aba balaga nti agenda kukola enkyukakyuka. Kiba kitegeeza nti era kiba ku advantage ye. 226 muba mujja kitegeererawo nga balangirira. Na wano ku nsonga y'emmwanyi, jjukira nti emmwanyi okusinziira ku Bobi Wine yagamba nti bwe balabye ng'emmwanyi epiikinze, kuba emmwanyi yeerwanyeeko yo nga yo, ate era ejja kwerwanako. Ekyerwanako nedda engulu olwo ne bajja bannaffe aba Vision bagikyankalanye bagisaanyeewo, so nga ate bo bakugamba nti eyo sina debate mu parliament kutwala wiiki, kiswaza n'okuswaza. Kati Prime Minister Nabbanja okugaba endokwa yagenda okubeera ng'azigaba. Pineti yagenda okuba nti yakwasaganya mu byakatale n'ebirala ne Lwabwogo okutwaliza awamu. Awo nyinza kugamba kimu zinadde okukola ki, zinadde okunywa, era waliwo okusinziira ku batunuulizi b'ensonga z'ebyenfuna n'abamanyi Gen. Museveni obulungi ennyo ku ngeri gy'akyanga ebintu ku advantage ye, kugamba buli kimu akikola to his advantage. Kati ekyo akimanyi nnyo era naye akyemanyi. Kati we bati abantu bagamba nti Ministry of Agriculture ebaddewo nga vanira bamufootola, terinawo kirime kirala kyonna kyetumbudde wabula emmwanyi eyeerwanyeeko gye bagezaako kubeera nga beekwasa, ate nayo bagitte batya. Nabagambye ejjuuzi nti gwe omuntu owa wansi emmwanyi osimba kugirabako ddi, ne kase oyinza okuba tomulabako. Nga ne kase tomulabako, wabula gwe okuba kugirabaawo ng'ogyanika, tebakuwa amagezi toyanika ku ttaka, kubanga bukyafuwaza emmwanyi, n'obigoberera byonna n'oteekawo ettundubaali n'oyanika, n'enkuba etonnya n'ogizigyayo mangu, bwe bityo. Kakati olwo n'otwala ku sitoowa n'otunda ezo bwe zityo, ne bakuwamu akasente n'oddeeka n'ogula ebitabo by'omwana agenda okusoma, mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati bwakuggyako omukisa ogwo, akafaananyi k'oba okuba ke kafaananyi aka vanira. Vanira abantu bamugaggawaliramu nnyo, naye kasita baalaba nga abantu bagaggawadde ne bajja ne basala ebbeeyi, so nga ate bweriwo eggwanga ne ku mulirwano wali nga bamugula ssente za buwanana, naye geeza ogende omutwaleyo sasi. Ne weebuuza nti baali bafaaki, vanira owaffe owe Uganda yali abadde ki, kubanga akatale olwo ne kaali weekali. Ekintu munnange kyalagira ddala omutima omubi, era omuntu yenna atajjukira kintu ekyo atamutya gwe ntya.